bulungi mukwano gwange era nga nkwebaza okubeera ng'okyatambudde nange ne mu kaseera kano. Akaseera kano no mukwano gwange kabeera kakuwa bujulizi so nno gwe andaba wenna abadde agamba nti bikyasoboka essuubi nga sikyalina. Njagala okutegeeza nti bikyasoboka. Katonda ng'akyakuwadde obulamu akyalina kyasobola okukyusa mu bulamu bwo. Nzikiriza ate olunaku olwaleero obeere ng'onneegatteko twaniriza omukyala omuyimbi anneegasseko emabbali wange. Tukwaniriza nnyo Sylvia ku programu n'ongambye. Weebale kuweereza Mukama. Ekisa kyempaniridde. Otandika ku myaka emeka okubeera ng'obuweereza buno obuyingiramu? Nalokoka 2007 naye ne ntandika okuba nga mpeereza mu praise and worship 2009 era nebaza Katonda nti olw'ekisa kye by then bannonda okuba nga nkulira praise and worship nga nkyasomera. Amen. Yes. Olondo otyo okubeera nga lyekkubo lyokwata kubanga abaana abamu baba bakyali bavubuka bakyali batoototo ayina ekkubo lyalonda erisanyusa ennyo amaaso ate liri eddala eritali lino lyakubeera nga oweereza Katonda kuba okuweereza Katonda olusinga omuvubuka kikuteekako limitations ku bintu ebimu by'obadde oyagala okukola. Kakati edda nga mbeera mu kyalo nze banzaala Masaka akaalo bakata kya Makata nayagalanga nnyo abalokole naye ng'ate bazadde bange si balokole. In fact taata wange Ssaabakristu eyo mu kanisa gy'asabiramu ey'Abakatuliki nga abalokole bwe bajjanga ne babulira enjiri nga ndaba enjiri yaabwe ezzaamu essuubi ate nga mubeeramu abayimba nga nze nayagala okuyimba okubira ddala nga nsoma piwanu yange nayagalanga nnyo okuyimba. Kati we nalabanga abalokole nenga Mukama singa ompa akakisa kamu nendokoka oba neneegatta n'abalokole ndaba nga nja kubeera muyimbi mulungi. In fact olunaku lwe nava mu kyalo navaayo nga leero enkeera ne ntuukire wa sister wange nga mulokole ate naye yali worshipper nga muyimbi. The following day we nalokokera. Amina. Yeah. Okay. Weyongera ate okubeera ng'obuuza ku mulabi wa Spark TV yatulaba n'okwongera okubeera nga omweyanjulira amannya amatuufu ddala gwe Sylvia Mukisa oba wageteekako ng'oyingidde gundi ey'okubeera ng'oyimba empeta eyo gye ndaba ddala oli mufumbo si decoration. Abatulaba mwenna mwebale kwekuumira ku Spark TV era mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amannya amatuufu nze Sylvia Mukisa nali Sylvia Mukisa Nanyonga naye ate Mukama nanyongerako erinnya eddala erya Mukisa luli nali Sylvia Nanyonga. Kati omwami wange Mukisa empeta sagiteekako nga decoration ndi mukyala mufumbo myaka 9 mbufumbo ndi mukyala ddala agumidde mbufumbo giba mingi okwogera ku mpeta eyo ddala ya bufumbo abaana tubalaba abayambala empeta ezo nga si mufumbo gwe nga omuntu ali mu layini ey'okubeera nga obuulirirako ku bakyala obuulirira ku bavubuka ku Katonda batambudde batya ekintu ekyo olina engeri gy'oba advisingamu ng'abaana kubanze yes. Kakati abantu abamu tebaagala teekako mpeta naye nga kikola nnyo amakulu kubanga empeta eno baginteekako ennaku z'omwezi nga 13 ngamba nga teri official kati ngeyo bweri naye bano abaana naafuna empeta inaajambala ate n'agiteeka ku mukono gwe nnyini ogw'obufumbo ekyo kikoligo kibanga okubeera ng'ogamba nti Mukama mpa omwami naye ate ng'ebbali olinayo ka side dish kati Mukama agenda okutunuulira nga weepangira dda n'ofuna omuki omwami kati baba tebanakuwasa toteekako mpeta linda bamale okukuba ekidaala then bakuteekeko empeta otandika okuba nga otambula nayo. Amina. Gweno omuvubuka olunaku olwaleero anneegasseko ekyo nakyo ate kiba kyakuyiga gy'oli otambula naye ngeri gy'otambula abaana obasanga n'ogaba bamufumbo naye ogenda olaba empeta ate si yeemu n'eyo n'ogaba kyekasi mufumbo decoration ate bateekako n'eza bwannamwandu waliwo zina gundi bingi nezo gye ziri meanings nyingi. Kale nzikiriza ate mukwano gwange omukyala Sylvia Mukisa nga watuli
bagambye nti mukyala mufumbo ayina ne ku baana mukyala ddala agumidde ne mu bufumbo myaka 9 si mitini nga bw'ate bw'ogambye nti oli mukyala muyimbi kyemmanyi kayimba ki kogamba nti akayimba kano Katonda yakamperamu omukisa ne kampisaawo abantu ne bantegeera okusookera ddala waliwo oluyimba baluyita nina ensonga ennene olwo lwampisaawo nnyo lugamba nze nina ensonga ennene lwaki nesibye ku Yesu nina ensonga ennene lwaki nesibye ku Yesu wali nga mmaze okuyitambizibwa ebingi nga Mukama ddala mufudde nga yesuubi lyange kuba nnyina n'oluyimba era lugamba ssuubi lyange mu mbeera nga tewali ayamba ssuubi lyange kyekigo kyange mwene kweka ye w'amaanyi kwe kufuna oluyimba olwo nti nina ensonga kuba Mukama yali alina byakoze bingi ampadde omwami nga nina okugamba nti nina ensonga yange lwaki nesibye ekitegeeza nti buli kayimba k'oyimba kabeerako ekyamakulu kye wayitamu okubeera ng'okayimba that's why kati kennyina kagamba I am blessed ongeza kubale mwasiriferiya I am blessed ogwange gwaggulu si gwa buyinike ogwange gwaggulu si gwa buyinike okuyita mwebyo byonna Mukama n'afuula ow'omukisa era ennaku zino abantu abasinga bampita Silivia ow'omukisa amina awo wenyini ate wenkusabira ow'omukisa Silivia nange yengenda okubeera nga muyita ddala kubanga wa mukisa okukyaza ku program nungamye okuwa obujulizi olina okubeera nga Katonda ddala yakuwa omukisa gw'ogenda okwogerako anzikiriza mukwano gwange ate abeere nga nnyimiza kweyo testimony obujulizi bw'obulamu bwo bw'oyina kakati nava mu kyalo nabagambye banza la Masaka akaalo kyamakata wenaviirayo nali musiiwuufu embeera gye nagiramu yali nzibu olwo gira ku kimpulira abamu bagira nagira mu takisi naye nayina ekiveera kyenkutte era oluyimba lwange olwo olugamba nti nina ensonga ennene waliwo paati egamba munnakyalo woow'e Masaka kati ndi Kampala yanzijayo Mukama yeebale nali nkutte Sofiya wenti nga engatto ze nagiramu zaalinga niigina obijjukira binniigina bino ng'okyambala ebisooto ne biba nga bikola ki nalina amatama amanene nga ndabika bubi nali muto ng'oli munenenene nga ndi mumpi naye ng'omuntu wandaba alaba nga ndi mukulu okusinga kati wakati ndi mukulu naye aterawo ndaba olaba nga I am blessed nenzija nensoma senior 2 yuyo naye nga nalokoka nagambye nti olova mu kyalo ewa mami ne daddy nava mami ne daddy ng'ojja mu kibuga oyina w'omanyi w'ogenda okutuukira okubeera ng'otandika okubeera najja wa sister wange we natuukira nensoma naye era kusoma tekwali kwangungu Mukama yali yanteekako ekisa kuba we natuuka mu kibuga nalokokerawo enkeera nga buli gye ŋŋenda mbeera mukulembeze buli ssomero lye ŋŋendamu mbeera mukulembeze kati oluusi nayitirangamu awo newobeera tolina pakiti mane newobeera toyinaamu za breakfast nga bagamba Edgar analya ku mmere y'abasomesa Edgar ananywa ku cyayi bw'abasomesa nga Mukama yankola bulungi nayita mu mbeera eyo olwokubanga nga ntraininga n'abayimbi ku masomero gye nasomeranga na traininga nga praise and worship I was favored wentyo naye ng'era embeera si nyangu nentandika okubanga nnyimba praise and worship bannonda okubeera praise and worship team leader naye embeera teyali nyangu olwowezuula ddi nti Silivia osobola okuyimba ebyaddala kuviira ddala nga ndi muto nazannyanga emizannyo ate nga nnyimba era kusomero twalinanga kwayaza ennene naye nga nze mbeeramu ng'omwana omuto okuva dda nayina ekitone ky'okuyimba kati ate Mukama nansaasira nendokoka we nalokoka bano abasumba gye nalokokera be banzuula nti ekiri mu nze kinene netandika okuba nga nnyimba ate nga ntraininga praise and worship naye ebyalingawo nga saabeeranga na ssente zigula uniform gye nabeeranga mu makanisa nga nyiza obagamba tugenda kwambala red and black naye nga nange ssente zibula gwe bagamba nti mugenda kwambala red and black nawe ssente zibula tugenda kwambala red and black naye nga kyamazima nange uniform sikola ki naye nalinga confident I was so aggressive nga nze nkugamba ekintu nolowooza nti nkola ki nange nkirina nalina mukwano gwange bamuyita Costa
waliwo obugoye obwalingawo buliyo tadzi oba obujjukira obambujjukira like kasaali bwaberanga kaleere nga katopu kaba kanusu meka 5 kati nga kungulu oteekako ka sleeveless wabeerangawo sikaati zaali za 2,000 kati ng'olusi mbagamba tugenda kwambala suuti ng'oyambala akatopu akak'omunda ka 5 n'ogulirako ka liyotadi kakola essuuti w'okambala kubanga kali kabeeranga ka mikono miwanvu ng'oyisaamu n'oteekako sikaati ya 10. Olwo twogera mu biseera ki ebyo? Tuli mu biseera ki? Tuli mu biseera nga nkyasoma senior 2 senior 3 awo nga bagale tugenda kwambala suuti ng'oteekako engatto bolingo zimanyi bolingo zabeeranga kaleere okambala ne kasima woba otambula mu kyaki nga since menting bategeera nti Silivia yakoze eki wali wajja kakwa kutu enkuba baba yatonye bugenda buteekamu ekituli bwe yali bolingo okagula leero enkya oba okuba ettendo katuuti nga kasaanyizakakubirako era olumu nakolanga obukodyo ndi mukubi mulungi wa ttendo we natenderezanga oba okyatenderezawo oti ng'akakondo kano kakola ki kagwa wansi kyokola ng'obafukamiza ng'okanya kukola wetinenga gomanye ekizibu olwo buli wobafukamiza ng'otereeza wali akagato oba olusi ng'ogamba kanzijjemu n'engatto naye nga kyamazima tekibadde kizibu kyakuba nti oyagala okikole naye olw'okuba engatto gye wayambadde ebadde evuddeku akakondo nga tolina kulaga nti yesuwo takola ki takola nentambulira mu mbeera weetyo kama nansaasira neŋŋenda nga mbeera favored nali favored eri abantu kozi nayagalanga nnyo Mukama nayagalanga nnyo ng'obulamu bwange mbuteeka Katonda nali mukyala nga ndi musiibi ng'era kati wensiiba woyogera nti nayagala nnyo Mukama abantu abamutukula nga tetumanyi Katonda naye oli nayita mu mbeera nemusindiikiriza okubeera nga yeekwata ku Katonda te n'amunywereramu oyina embeera eyo eyakusindiikiriza oba kikyewavaako okubeera ng'ogamba nze kanneekwate Katonda kati mu mbeera eyo mbadde nkyagamba naweerezanga ng'ate wensoma waliwo akaseera wekaatuuka taata wange n'alwala muzeeyi wange yalwala ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukoowa ne bamugobayo ne bamuleeta ewaka ne bamujja ne mu kisenge ne bamuteeka mu ddiiro nga buli muntu ajja alaba essaawa esembayo nga balaba mwami bayita agenda kufaasaanyeewo aggwerera naye nentandika okubeera by then nga school fees siziraba nga mbeera mu mbeera yakaaba ate essomero lye nasomerangako banneesiga nnyo nga baba balina tuwa baŋŋamba genda okuŋŋaanya essente za tuwa naye nga nange azikuŋŋaanya sikola ki sirina ssente taata wange mulwadde naye ng'ate abasomesa saagala babulira mbeera gye nkola ki gye mpitamu nentandika okubeera mu mbeera weetyo nga oba tuma uniform oluusi ez'enjawulo mbeera ddala sirina naye ate nga ndi mukulembeze nagenda okutunuulira nga ndaba teri muntu asobola kunyamba okuleka nga neekutte ku Katonda I remember olunaku lumu twali tugenda kuweereza somewhere nga sirina kyakwambala kiri awo kitegeerekeka waliwo omukyala ali agenda Zambia naŋŋamba okusinzako kunkolera nabadde nnyina suuti gye ŋŋendamu Zambia kanjikusigemu nampa essuuti naye nga essuuti nnene ebisinga bwe bityo ebibeera omusumba yakatandika bamuwa essuuti naye nga nnene bweti nali mwana muto naye nga wontunulira oyinza ogamba ndi wa myaka 4 naye rimemba nti wobeera tolina buli kye bakuwa ogamba kintuuka ng'essuuti ndaba entuuka naye ng'ennyambadde engatto gye nyambadde nga nnene malikupu naye olaba nyambadde nalina maama wange Gladys Mirembe oyo menta wange ng'ebiseera ebimu we tugenda oweereza yanteekangako ka zino wiigi naye nga wiigi ya kintu kikulu oluusi ng'alo olumu we tugenda okuweereza naŋŋamba byoyambadde sibitegedde wakiriddayo oyambala yunifoomu ya kwaya naye nga mugenda ku pate olwo akutwala oyimbewo obamu ennyimba 3 ng'agamba muwala wange kasooka akole ki naye ng'ennyambala gye nyambala tetegeerekeka kati mu byonna nga ndaba taata wange mulwadde nagamba kaneekwate Katonda kambeere mu ye munda sigenda kubeera kungulu ku ye netandika okuba nga abantu babeera bankwatiwa ekisa
lunaku lumu saayina ssimu nagenda okulaba nga beesonda aba praise and worship katusondera omukulembeze ne bagulira essimu ne bangulira essimu kati olulala nali eramba nnyimba oli yava eri ng'akaaba nga olwo ebyennyimba bimukomyeko nansigamu essimu mukama amugambye ajjemu layini ye nendaba nga sigenda kwesiga mwana wa muntu yenna kaneekwate katonda era nendaba nga ajja akola ebyenjawulo mu bulamu bwange nga ngattako abantu ab'omuwendo nayina mulamu wange Matuga nansasulira school fees kwe kumala senior 5 oyo ng'omaze ofuna omwami kwewoga nti nayina mulamu wange omwami nali sinamufuna oyo mulamu wange bawa sister wange by then ng'alabye nga taata wange mulwadde tasobola sasula school fees yampita nangamba kati ngenda kuyimirirawo naawe osobole okumala senior 6 nansasulira school fees senior 6 nenjimalako omwami olwo namufuna wemala senior 6 immediately nali mpeereza era nga omanye ebyokuweereza nenjoyininga college gye nagendamu omwami awe yandabira mwami Tone naneegomba natandika era we yajja nze saali muntu w'abasajja nalabanga emigunju gino egibeera mu kanisa negimala ate egizza okubeera nga gijja abaana ku mulamwa naye ng'ate mwami Tone yali siriyasi nga njagala nali mbeera mu mbeera nga nze sibeerangaawo nti oba nali mbeddeko ne boyfriend tuli close nali njagaddeko omwami n'omu infact mwami Tone gwe nasooka okwagala mu bulamu wakati embeera yonna nga yaliwo seeyononesaako we namala okulokokawo nti mukama yanjagala nentambulira mu ye ate ekisinga obukulu mukama yanteekako ekisa kye nembeera omukulembeze kati nga ebiseera ebisinga ndiidinga abantu abakulu nembagamba olina kweyisawo otyo wobeera musinza tolina kutambulira bubi naye wandibadde olina ekikyamu kyogenda okukola olina okubeera exemplary oba olina okukireka I remember waliwo omuwala omu bamuyita Viola naŋŋamba naye mami Sylvia n'omala weeyonoona nga wendabye abawala abalala nga bafuna embuto naffe obulokole tukola ki kubanga nabagambanga nga nkulira praise and worship woba tonafumbira tolina kwegatta na musajja woba tonafumbirwa olina okulindirira mukama tolina kuula naye nga abuulirira nali muto naye nga mukama yanjagala ndoza nga mukama yammanya kubanga nkugambye nti obulamu bwange bwonna nabuteeka mu mukama ne mbujja ku baana b'abantu ate naye nanjagala n'abanga ntambulira mu instructions ze kati ne neekuumira mu mbeera eyo immediately kumala kusoma saayisawo kaseera kawanvu mukama naye nakolera ebyekisa omwami yakanya agamba tukole embaga ne mugasooka olindeko banali nkyayagala kudigida mu bya Yesu njagala ntambule eno mu crusade ntambule eno weewati kwagamba mbeere mu life weetyo naye nga ndaba omwami ali serious era we namufuna ne ngambako mami wange omwami nga mulungi oyina akaseera ke watuuka n'osaba n'ogamba nti nze Katonda kati mu kaseera kano njagala mwami oba Katonda ye kennyini ye yakireeta mu budde bwe yarabako mwami saasabako mwami era abantu abasinga bandabanga nti nfumbiddwa ndi muto nga n'omwami wange bamulabanga omuto naye wakati mu kuweereza Katonda kubanga Bayibuli etugamba nti tukole egije naye anaakola ekiki ejaffe mukama yandabanga ndi mwesigwa era nze okutandika okusaba nti nasabanga mukama akonfaminge bukonfaminze oba ye mwami wange omuki omutuufu naye saabeera nti nga bana bawala ababeera ku lujja n'ogamba nti neetaaga Katonda biki naweereza buweerezi mukama ye mukama nantunulamu kalala wange amina tugende mu maaso kakati we namufuna mu mwezi ogwa 2014 netugenda mu kwanjula twagenda mu mwezi gwa 5 kukyala mu mwezi ogw'omwenda ne tukola embaga n'okwanjula byonna mukama mwe yabikola olwotwogera ku muwala eyava Masaka eyo ng'akutte kyo Sofiya n'okusoma bakuyamba bakukwatirako bukwatizi bankwatirangako bukwatizi nze waliwo akaseera ke nabeeranga mu nnyumba nenkaaba rememba waliwo olumu we nabeera mu kazigo nga nze nepangisiza nga like mbeerawo nengenda nenjiya obusente nensasula rent naye nga nyinza okuba wemba najja ku Sande fumba emmere yange ekyemisana n'ekyeggulo mmere kyolowooza nafumbanga muceere
neteekako entula nvaayo olwedde mbaze okukola ki kubanga baisaawo emu nalina okuba nga ntuuse ku kyaki okulaba kwaya zonna ezigenda okukola ki okuyimba naye ng'abantu be nabeerangamu nga tebakimanyi abasinga nti mpita mu mbeera awo wennyini abantu abaweereza Katonda ng'ali mu mbeera enyigiriza abantu ne bamulaba abamu bamujeregerera abamu bamusekerera ofunako ku muntu eyakuyisa mu ngeri eyo nti Katonda gw'otugambako gwe biriwa byakukoledde twagala obbirabako abantu baayogera baali bangi cause I remember ne we nabali nga ngenda kufumbirwa kwanjula kwange abantu abamu balowooza nti okusinziira embeera gye mbaddemu sisobola kufuna mwami era abamu ne balowooza nti ngenda leeta bano abasajja abakadde basemwandu naye bagenda okulaba omuvubuka nvuumuulo ye yesowolayo kubanga nali mwesigwa mu kuweerezaani mukama wakati nga abantu abamu balabyeyo mu kyalo nga taata wange mulwadde bamu balowooza sikyasoma ndabika nafumbirwa cause I remember waliwo olunaku lumu we nafiirwa ssenga wange ngenda okuziika nagendera mu uniform we nagendera mu uniform ne bagamba ate tubadde tumanyi yazaala nadda yafuna olubuto abantu bayogera ebigambo byali bingi naddala ebyo mu kyalo gye twabeeranga naye mu byonna nagumira Katonda mpaka mukama okuntuusa we yantuusa amina gwe nomuvubuka negasseko olunaku olwo tetunnaba kummaliriza naye kansubire nti oyina ekyokuyiga kyofuna eyo nno gyosiiba togenda funayo byoyagala naye weereza Katonda naawe anakukolera ate ebibye byasuubira mu kaseera akatufu pressure gyejjeemu otunuulire Katonda omukyala noono gwe nkyalina ate obujulizi bukyagendera ddala mu maaso naye naawe omukyala ayina abaana kyekiseera bagambe basembere ate tubeere nga tuwulira obujulizi bw'olunaku olwa leero kintu ki mu kaseera ako kyojjukira nga gwe Sylvia Mukisa kyogamba nti kino kye kyasinga okunyiga mu mbeera yonna gye nayitamu nvudde mu kyalo nzize mu kibuga otandise okusoma ate ne mu kaseera ako ng'ofuna omwami wogogambye nti kalala kiki ekyo kyojjukira kyogamba nti embeera eno yanyigamuko okusinga ku byonna olunaku lwenna ava ku ssomero nga bantumye school fees we bantuma school fees by then nali mu senior 5 nenninya okuva eno mu kibuga mpaka Masaka natuuka nga taata wange ali mu ddiiro omuntu ali mu ddiiro nga alinze kaseera kasembayo afe nga tosobola mugamba nti beetaganyi fees bwekiri mu kifo ky'okuddayo ku ssomero nabeera waka tutandika ate okuba nga tusabira taata okukola ki okuwona kubanga mu ddwaliro baali bamukola ki bamugobayo nembeera mu maziga nenkaaba weeks 2 nga siddayo wa ku ssomero nga ndaba nga ngamba ani agenda okunyamba era kwe kubeera nga nenyika mukama in fact kwe kuyiya oluyimba olugamba nti ssuubi lyange mu mbeera nga tewali akola ki tewali ayamba waliwo pati egamba nti twandibadde twesiga byanfuna naye maama mujjudde zirosi omulala neyesiga mwagalwa we ku endi namwefuulira kibi yadde byonna tupanze ne bigaana mu bibuzo bingi nafunyeyo ansa twesige Katonda yekka mwoyo mwe wakyali essuubi nalaba nga essuubi lyange teriri mwana wa muntu yenna Yesu wange yekka yasobola okukola ki okuyamba era wakati nga nsaba essaala eyo kwe kufuna oyo omulamu gwe nkugambye nangamba ngenda kola ki kuweerera nansasulira fees mpaka wenamalako abavubuka ate nga bangi b'oyogerako nabo era nga yembadde nkubuuziza wali nti omuntu oluusi toba mu mbeera nnungi naye ng'ate osazeewo okubeera nga oweereza Katonda oba nga lyekkubo ly'okwata tulina abantu bangi betusisinkana abamu ne bajeregerera abamu ne baseka waliwo omuntu ali eyo nga ye abuulira njiri oba atambuza kigambo kya Katonda mu magezi kigoyinza omuwera gwe wakiyitamu otya embeera eyo yonna kakati omuvubuka ali eyo oyinza oba nga tonalokoka oba nga walokoka atanalokoka nkugamba lokoka wekuumire mu Mukama wakati tomala okulokoka osirika busirisi n'otandika okutambulira mu instructions ze n'okola byonna ebirala n'atandika okuba nga akola ki ng'akola abalala nga walokoka weereza Mukama with all your heart ze wewawo embeera eyo yaliwo naye ate saakuula saddambya abasajja mama wange ne taata wange nali siri nabo ku lusegere nti bandaba saayina bambeerako nnyo
in fact n'okuweereza kwange nze abasumba tebambeerangako nnyo nti oliwa naye nze nga nze nasaba Mukama n'ekyeteekamu nga nze I have to serve God with all my heart nga seeyononeseza kyekyanyamba okutuuka ku kkulalira eryokukola ery'okufumbirwa nga sisabye sikoze ekikuba nga naweereza Mukama embeera weebeera enzibu gyekomye okubeera enzibu omuvubuka ali awo naawe gy'oba okomwe okwennyikira mu Mukama ojja kulaba nga bingi abawala ate babeera mu kaseera kako kubeera nga yesasulira rent nga mwana muto takola kibasindiikiriza okubeera nga bafuna amakubo mwe bajja rent naye gwe nga Sylvia era ng'omuwala yali amanyi Katonda obulamu bwe wali obutambuza otya mu kiseera ekyo kubanga bangi tubawulira aleeta ono ayingiza ono n'ono naye gwe nga Sylvia omukyala yali amanyi Katonda obulamu bwe wabutambuza otya ekyokuyiga omuvubuka ali eyo ali mu kazigo kekyasobola ate okujja kakati nina nkugambye nabeerako ko nange mu kazigo nga nze nga mbeera bwomu waliwo omukyala baamuyitanga antiduuka teyandabako na musajja n'omu ti oba nnyingiziza omusajja era I remember lumu nalwala ne beebuuza mulokole oba abadde ki kati bagenda okulaba nga waliwo abajja baali bavubuka babiri in fact oyo omuvubuka omu yali mukwano gwa mwami wange omwami wange yajja n'oyo omuvubuka n'omukyala omu nga nze obulamu bwange siyingiza musajja newobeera mukwano gwange nga tukuba ettendo ku kyaki omukwano gukoma wali naye seesembereza newobeera nkumanyi ng'oli muganda wa brother wange ennyumba nagibeerangamu mwogo kubanga obulokole bwa ssekinoomu eyo abavubuka gye bakolera ebintu byabwe ti oba nkoze bino Mukama akulaba mama ayinza obutakulaba oyinza obutamulaba naye Mukama yabeera akola ki akulaba waakiri nywa amazzi I remember olunaku lumu nali sirina sukaali ku ssomero ndi muvubuka nina abankwana baali bangi ate abaana beeyizaawo nnyawo neneefuula atabula nga omuli ki sukaali naye nga temuli ki naye nga nkuuma obutukuvu n'obuki n'obutuukirivu mu Katonda omuvubuka ali eyo teweeyonoonesa woba oyagala kufumbirwa Mukama takusobola kuwa musajja ate nga gwe weepangira dda just focus on God beera mu ye tobeera ku ye but beera mu ye munda agenda kuyamba nsaba tubeere nga twogerako ku jjaniyo ey'okubeera nga oli muyimbi kubanga okubeera omuyimbi n'obeera nga ennyimba zo zimanyikwa nakyo kiba gamba ebanga jjani yaayo ate oluusi ezibuwalamukko kakati music tabadde mwangu oba kale si mwangu naye era Mukama azze ng'akola kubanga natandika ni praise and worship z'okuyimba kwange okuyimba oluyimba okutandika okubeera solo artist waliwo omuvubuka gwe na backinga bwe namubackinga nyimba amaloboozi gonna and I'm a trainer and training abayimbi bwe namubackinga bulungi gye yakolera mu studio producer nampita nange n'agamba omukyala yakubackinga oba omuwala yakubackinga mbadde nsaba omundeetere nayina ekirooto kyange nga njagala kufulumya nyimba naye nga sirina ssente ne bantwala we natuukayo omwami bamuyita Samex ye producer wange ne kati ye producer wange we natuukayo nampa offer ey'obwereere nenyimba oluyimba olwasooka naye we namala okuyimba nenfulumya olulala olwokubiri nga luli awo lwakweyiya nga oba tonabigira bulungi we nalufulumya nga olwo nyina okusasula akasente naye nga sente sikola ki sizirina I remember nali nyina gye ngeza okuweereza ne musumba wange we namala okuyimba oluyimba banfuuwa baali banfuuye 15,000 omusumba n'akwatibwako n'agamba nti omuwala ono ayimbye bulungi mbadde nsabaddemu oluyimba aluyimbe mwena mukole ki muyimuke n'ate amufuuye addemu akole ki amufuuwe sente ne banfuuwa sente ezo sente bwe bazinfuuwa ze naddayo ate nensasulaani producer kuba nali sirina ze nkola ki zemuwakubanga abayimbi abamu munaye abamu ba producers babaagala ne babakolera ennyimba naye nze egundi yange teyali eyo sente ne zibula ng'oluusi waliwo akaseera ke natuukanga nga bannyaniriza okuyimba naye n'engato gye ŋŋenderamu ng'omuyimbi nga sigiraba kwegamba oluusi ng'ate byennyimba tebinfaanana oba okitegeera abantu bajeregerera ayimba agamba Yesu akola Katonda okuba ettendo
waliwo olunaku lumu lwe bannyaniriza okuweereza e Kasubi nze mbeera Kanyanya era Kanyanya we nava mu kyalo gye nkulidde ate era gye twazimba gye tubeera n'omwami wange natambula okuva e Kanyanya mpaka Kasubi naye nga bannyaniriza ng'omuyimbi ow'amaanyi nagenda otuuka e Kasubi okuyimba nga mpulira ndi mukoowu muki muzibu naye nga tolina balaga nti ki oli mukoowu nenyimba nemmaliriza okuyimba era tebanfuuwa ssente munaye nali ntandika ate nga ne kanisa gye ŋŋenzeemu etandika butandisi kati mmaliriza okuyimba ng'ate nnyina okuddayo e Kanyanya gye nakoze eki gye navudde ntambuze ekigere nkole ki ntuuke naye ng'ate oyimbye abantu ne basumululwa abantu ne baweeba omukisa kakati by then era nkugambye nti oluyimba lwange zino ezasooka nsuubiri yange biki n'ennyimba oluyimba lwe bayita gwe neesiga amalako lwe neesiga amalako mulimu paati egamba nti nze ye yamponya obwasingo kati mpitibwa mukyala tone buli we mweta nakola lindako gwe mu masaawo bino byolaba just a beginning we nafuna mwami tone n'atandika okugenda nga nnyambako ng'oluusi we bampise akwatayo omutwalo n'agamba nti genda oweereza n'akuwagiramu ekyo kyewali oyagala n'atandika okumpagira mpola naye nga music teyalinga mwangu nga noonya ekyokwambala sikiraba ogenda n'oyimba nga nkugambye nga tonayambalanga bolingo mukama n'agenda nga ntambuzawo entyo nenva mu bolingo nengera mu kyogamu zo za 15,000 zabeeranga za 15,000 olwo ng'olinnye ebbeeyi ng'ojambalamu eyegenda mu weeks ng'ezo nga 3 kubanga eri yatambulanga nnaku 2-3 mpaka mukama we yantuusa ku London zezo ndoza zoyambadde nange zenkoze eki zenyambadde kati mukama yatandika okubanga ngattako abantu ab'enjawulo ng'oluusi oyimba eno ne bakuyita oyimba eno oba ku mbaga oli n'akwatayo 10 n'akuteeka muno omanya nja kwambala kasita nzijjako ekimu eky'ekumi nenyambalako ne transport okitegeera naye ng'ekimu eky'ekumi kimaze kuvaako nga kimaze okukola ki okuvaako mukama yajja nga nkolera mpola ng'oluusi okolayo konsati weerama kuba nakolanga audios naye ng'ateeza video zikola ki nga zibula nakola oluyimba lwa nsonga nnene lundeeta ku siini nenkola video yalo so ensonga nene koyita akayimba kako kewa breaking through kuwafuna akakujjayo ne kakutegeeza eri abantu ddala kubanga era konsati eyo nagikolera kwa Kamwesi nendaba abantu bangi nga bajja bayimirirawo nange nendaba ate nga neyongera n'okufunaafuna ba managers ab'enjawulo nyina manager kati eyanegaseeko era akola omulimu munene gender chief byonna byonna okubituukako kibadde kisa kya Katonda ne ba promoters ab'enjawulo linagamba kankutwalira oluyimba lw'oku toopu abalala oluusi ne bazisanga ku YouTube ne batandika okuba nga bakuyambako nga bazitwalako ku mativi n'amaradios nammwe abasipaaka ng'era we mumpise nzaani kuba nakirabanga ekirooto nga nze omuntu okuba nga bamuyise ku TV ndabanga oba musaayi gwe gwa bbulu oba gwa green kiba kyamaanyi naye oluvannyuma nga mmaze okufuna ensonga ennene lwaki neesibye ku Yesu n'ennyimba oluyimba I am blessed lwe tulaba kati kubanga twalina nze okufumbira omwami wange nasookera mu kayumba twasookera mu kayumba nga ka 6,000 kaba katinitini kyemmanyi nga si kalungi ng'omala okuba ettendo ng'oweereza n'omala n'ogenda mu kalumuko omala kwetegereza weeti I remember kwaliko eddirisa nga siriggula saggula nga ddirisa eryo lwaki etoyi yali kumpimpi ne tubeeramu omwaka mulamba naye ng'omwami wange muzzaamu amaanyi nti tukola ki tujja kusobola okugenda ewala mu mwaka gumu ne tubeeramu omwaka gumu nga tuyita mu mbeera naye nga tusaba twayingira omwaka omulala tulina mukwano gwaffe omwami wange yali yamuyambakoko n'amugamba okusinziira muzeeyi nga omuweereza mukama mufuneyo ennyumba ne tufuna ennyumba ya 10,000 n'ejo n'etaano omwami n'atusasulirako emyezi 3 wejaggwayo
n'agamba kati mutandika okwesasulira ne tutandika okupambana nga tusasula woba tosasudde olusi landlord agamba abo mubalaba kubeera ku posta naye sente tebakola ki tebasasulanga naye era neneekuumira mu Katonda ne ŋŋamba nti amalako asobola otusobozesa paka Mukama we yatutuusizza ne tuzimba ennyumba eyaffe lwe luyimba lwenyimba nti I'm not a failure tongeza kubale mwa siri failure I am blessed kubanga Mukama atuzimbidde ennyumba Mukama atuwadde abaana sobola ogenda n'ennyimba abantu bangi olusi bakuyita nolaba nga bakuwa omukisa abamu basanga ennyimba nolaba nga bakolawo ekyenjawulo eri obuweereza bwo katufuusa ab'omugaso amina mazima Sylvia Mukisa tomuyita feria ddala nga bwagambye nti ye wa mukisa okuva mu kayumba ke baalimu ak'emitwalo 6 ate nno nga bafumbo paka kati we bali nti akugamba balina amaka gaabwe kuva we yatandikira nga tewali amumanyi naye essaawa zino naffe ku Spark TV ate ku program no nga tumulese okubeera nga akuwa obujulizi bubaka ki obusembayo bw'olina eri omuntu oyo abadde atambudde naffe olunaku olwaleero ekisookera ddala njagala abadde ndaba njagala okugamba nti weekumire mu Katonda togwamu ssuubi nga we nayimba olimba nti ssuubi lyange mu mbeera nga tewali ayamba we namala oluyimba neefuna nti gwe nesiga amalako womala okubanga essuubi lyo liri mu Yesu mwesige kubanga yamalako kati waabanga amalako agenda kukolera bingi obeere naawe n'ensonga lwaki omwesibako ekyo wona kivaako ojja kubeera blessed njagala okwebaza bonna abambeererawo abasumba abampita n'empeerezaako ewaabwe I'm so humbled I always don't take it for granted njagala obeebaza abaspaaka mwebale tunoonyaayo ne mutuleeta okubanga naffe twogera eri eggwanga njagala okwebaza manager wange Gender Chef webale omulimu omunene gwokola Mukama akuwa omukisa webale kuyimirirawo mu buweereza bwange obadde maama njagala okwebaza mwami wange Tone Mukisa webale kumpasa ate n'owalirira ekyo nakulondayo mu bantu nononda mu katale k'abakyala ate n'owanirira ekyo ekiri mu nze paka wentuuse nebaza omusumba Michael Mugisha ne Kanya Healing Center maama wange Betty sobola kwerabira webale kuyimirirawo nange mu buweereza bwange n'abalala Papa Franka mwena Mukama abampeera omukisa amen ne producer wange Sam Exisa mwerabira kubanga abadde taata mu nsonga y'endongo eno okuproducing ennyimba zange amina mikwano gyange nno mwenna abali eyo nga oyina gospel artist g'okwatako nsaba Katonda akikuweeremu omukisa omulimu nnoogwo togutwalanga mulimu just naye okuyimba ennyimba za gospel oba oyina omuntu gw'owonya oba oyina omuntu gw'okwata ku mutima obwo wabuyita buweereza kuba buli bw'oyimba n'oweereza Katonda ate waliwo omuntu awulira oluyimba n'agamba naye luno luyimba lumponya ebiwundu by'omutima mukwano gwange nga wowulidde obujulizi wa Sylvia Mukisa kibadde kisa okuva gye yava omukyala eyaveeyo mu kyalo kati ye ate amakaage gali wano mu kibuga naawe nno andaba Katonda akyasobola okukikolera it doesn't matter oyina omyaka emeka ne wenagamba emyezi oba oluddewo kyenkana ki naye Katonda bw'aligamba nti ke kaseerako agenda kukituukiriza mu bulamu bakikolere nzikiriza mu kaseera kano ate mbeere nga nkongerayo mu motivational preaching tovaawo mukwano wabanga mpate feva nawe nsabye agikuwe zekola banakuba embaga nawe kolayo kupate byenkulazeeko bye bitono onakoze bingi siri mutono katikyuka nawe omwewe sitankubulidda bipanga I am blessed ngesuubi lyabula nlabira ku nsokume I am blessed ndi wa mukisa I am blessed I am blessed I am blessed biriwo enjawulo ebya Mukama biriwo enjawulo I am blessed byo bibeerera ebyerina edda I am blessed eno walungi mulungi ono Yesu I am blessed anfudde blessing nyimba blessing I am blessed